era Bukede TV yasalawo okutuukiriza ebirooto by'abo abantu ebyokuweereza ku ki mpewo nereta programu ekireeto naye nga mumi Masembe gikutuusaako nkyakwongera omu kyomanya tujagenda tulondamu omu tuli Kigali Rwanda tovaawo Mbi Masembe baabo abalabe ba Bukede TV abalungi mwasize mutya kansoye muri bulungi mwena mwebale kwekumira ku Bukede TV yaffe program kuma omubiri ng'agikweza Simulala nze Mutyaba Julius mwebale kutwekumirako obadde okimanyi nti okuuma omubiri kwetaga ebyokulya byennyininyini by'olina okulya ebirungi omanyi ky'olina okulya omanyi dduyiro gw'olina okukola omanyi butya bw'olina okubeezawo omubiri gwo nga tunerabira ennaku z'omwezi 20 teweerabira Vision Group research pya embutu y'embutikizi Kalakata wali ku kisaawe ewankulukoko maaso tulaba omukwomu omukulu ogamba oti eyo Alistede bigenza bitya alhamdulillah bitambudde bulungi nnyo musajja so abirina kati soko tunyumizemu olugendo mundu omwo bibadde kimanyi kugenda kuuma omubiri olina okubeera kuva ku saa 11 mpaka saa 12 batobana kuba na migojjo gejjogo gwa kisiru olina okuba nga liso olina omubiri ogumala olya bulungi olina okumanya ky'olina okulya byonna olina bimanyira kyeza gwe okoze kuuma omubiri okitegeera naye nga kuuma omubiri oyo omwekakasa ddala oba oyisizayo bivulumu nange bandabeko mu kamera mwekakasiza ddala abalabe ba Bukede TV abalungi mwasize mutya kansoye muri bulungi mwena mwebale kwekumira ku Bukede TV yaffe program kuma omubiri ng'agikweza Simulala nze Mutyaba Julius mwebale kutwekumirako obadde okimanyi nti okuuma omubiri kwetaga ebyokulya byennyininyini by'olina okulya ebirungi omanyi ky'olina okulya omanyi dduyiro gw'olina okukola omanyi butya bw'olina okubeezawo omubiri gwo nga tunerabira ennaku z'omwezi 20 teweerabira Vision Group research pya mukuuma omubiri ekisooka tolwalalwala ekyokubiri ofuluma bulungi bwogeza emmanja okuba kuuma omubiri tobala okulya obulungi then n'okukola dduyiro okutuyana buli kanako esebo kati olowooza oyiseemu oba obiveeko weddiri ewaka ekyo bajjaji maybe nga banaaba mu byabufuzi era naawe osobola omumanya nzikiriza nti mpiseemu nkikubye osobola omumanya mbu giwunye nkikalakasi kale nyongera okukulisaayo mu holiday gye tuvaako akaseera kano jjukira nti oli mu program kiki ekiriwo wenkuleetera abanene abamanya ab'enjawulo ne batuwa akapya ke bayinawo ate naawe wali eyo omulabi waffe omulungi wa Bukede TV nkutegeeza nti oba onkubirako kasimu naye nompa ku kiriwo right oli ne Uncle D the talent promoter sibiki byokoze todduka musajja mukulu ebintu pakinga wano wa kooti sebo suuti gye wewe kumwe nani yeyazuse suuti okujja okukola esuuti tebazeeyazika that's why inagidde mu style yonna eri free ate tekinneetagisa kweyazika suuti kuba bino bintu bya bulijjo nyongera okukulisaayo mu holiday gye tuvaako akaseera kano jjukira nti oli mu program kiki ekiriwo wenkuleetera abanene abamanya ab'enjawulo ne batuwa akapya ke bayinawo ate naawe wali eyo omulabi waffe omulungi wa Bukede TV nkutegeeza nti oba onkubirako kasimu naye nompa ku kiriwo right oli ne Uncle D the talent promoter bya bulijjo ng'otuuse wali ng'oyala kudduka misinde kati olaba ne wano obadde odduka tebakulya ekikumi naawe bino bintu bya bulijjo munange ndabyakanga simanyi wano eno mudde wano todduka da wano nenga mukyomamanya ngaerawe mufaanagana ngawe oba amasuti gammwe basigammwe mugudde ayushuwa nze ŋŋaanye nina confident nga mbasigudde oyiseewo nnyo oli mulabi mulungi okwekumira ku Bukede TV eddakiika ziri 3 ezakeegaana essaawa yaffe ey'ekumi tulumbye wano ne tugoba ne programu yaffe omudigido mu kawungeezi n'omuweerezaawo 256 Mavoko ekintu nakikubye eri munda ate nalese unique program era yo confident gye nnina okusinga oli mulabi mulungi okwekumira ku Bukede TV eddakiika ziri 3 ezakeegaana essaawa yaffe ey'ekumi tulumbye wano ne tugoba ne programu yaffe
omudigido mu kawungezi n'omuweerezaawo 256 mavoko. Ekinkakasizza ne bajjajezi baffe ndabyewo akasiima nti the best. Bakusiimye. Ate bakongoola. Ate no, when you live around that, mbaddeko mu field eno. This is not my first time. Yes sir. Oli mugumu woli. Wegamba nze oba obadde mu field. Oli mugumu woli kiri kitya. Je kuwunyidde. Ojja kutunulayo olimba nno. Ojja kutunulayo. Dobozi yenze tiga Swazakia ngolwalero kuli wano katwe omulamu magwafe gugamba twagala abawuliza baffe otuwa kukundowooza yaffe ku President Museveni yagambye aba boda boda n'aba pichipichi okuganyibwa okuyita ku lutindo olaguddwawo ejinja. Bigenza bitya? Bigenza bitya? Bibadde si bibi enekuliza wamu. Nenga webale kubanga otya kamera kikola bulungi nnyo. Sizitidde okuliza wamu. Tunayo dabe. Tunayo. Babuze okutwalisa wamu. Babuzeeko. Je baleko basobe ne banyavu. Ani yakulimbye mbosobola okukola ku TV? Tewali yannimbye olw'okubanga nyekiririzaamu. Amanya n'eddoboozi yenze tiga Swazakia ng'olwaleero kuli wano katwe omulamu magwafe gugamba twagala abawuliza baffe otuwa kukundowooza yaffe ku President Museveni yagambye aba boda boda n'aba pichipichi okuganyibwa okuyita ku lutindo olaguddwawo ejinja. Nawe wekkiririzaamu oli mugumu woli. Kubanga olaba kano koko kakandu akatono nnyo okwogeramu wane n'odduka misinde. Sidduze misinde. Wenna omuntu ava eri mu kamera zibaddeyo nga mmeka? Nedda ssebo. Onooyitamu? Exactly. Wewe kakasolaba onooyitawo? Njayitawo. Oba naawe tomanyi? Njayitawo. Njayitawo ku lwa Allah. Yoga Wood Medium. Tukaniza mlabe afatala ku Kedde TV amanya gange zina nsambaliri amtuzaako program yo Yoga Wood Medium. Yoga Wood Medium mweno tuina twogera ku films zaffe za Uganda. Film ez'abaana abafa aba Uganda actingiddwa abaana abafa abawano ezidirectingiddwa abaana nzaro ezaffe ezawano. Era wana program tubeera n'ebintu bingi ebyenjawulo tubeera mu ne premiers. Tukyalaba omu ku omu ogamba otya? Nsigamba bitambule biti binonji bitambule bulungi tunako mu kamera wo kakasidda lwa bitambule bulungi otubulira oba ogumye n'oguma ngumye kimpadde confidence actually kusooka nabadde ntidde nga ngamba how am I going to be in front of cameras ne when to say I think it was fine. Yoga Wood Medium. Tukaniza mlabe afatala ku Kedde TV amanya gange zina nsambaliri amtuzaako program yo Yoga Wood Medium. Yoga Wood Medium mweno tuina twogera ku films zaffe za Uganda. Film ez'abaana abafa aba Uganda actingiddwa abaana abafa abawano ezidirectingiddwa abaana nzaro ezaffe ezawano. Era wana program tubeera n'ebintu bingi ebyenjawulo tubeera mu ne premiers. Owulira jijja yitamu wensuubira kale katusabe kale tukyagenda mu maaso mbi Masembe omu ku omu waliwo nno yakavaayo ogamba otya? Ndi wali ogamba ki Masembe? Ndi owekakasa gy'oveeyo kiri clear bulungi nnyo. Oba naye tomanyi? Mmanyi nawe oli awo oli mu nteebereza ya budde? Nedda mukwano nkikakasa 10 ku 10. Nakakawa Diana. Oh yes, Buterevu nga bulijjo tugenda kubanga tuligita mu program yaffe eno eya mwekuliko eyokola. Program nga bulijjo tugikola okuva ku ssaawa 12 ne tubavugira ddala paka ssaawa 2 ez'ekiro. Njagala okusooka n'obabuuzaako mukuliko eyo good morning Kampala, good morning Uganda, good morning Africa. Nawonna ebizibu kyekikutiisizza abajaji kamera tewali bajaji babadde balungi lighting ebadde ennungi. Twali kikutiisizza? Nedda. Kati ani yakugambye mbu osobola oba ani yazza kugamba kuva mu buto nti owaayo asobola oyo yova kukola biki? Nva ku presentinga. Ki? Presenting a show, a musical show. A musical. Gye bagamba mbu osobola obikola ebya muziki? Nsobolera ddala mukwano. Naawe n'owulira nga obisobola mu mutima. Era oli ku shuwa nti ddala bajaji nze clear. Kiri clear.